mama wo bajjajjawo bombi. Ekyamazima kiri nti bino bimugenda okulya ano byama ebikusike, naye bw'obanga kikeni otegeera nga era oyina amagezi muno njagala ofunemu ekyokuyiga oba oliawo ebinakuyamba okugenda mu maaso n'ensi eno. Ekisookera ddala ekikulu, ensi tebagiteekako maanyi. Bw'ogiteekako amaanyi oyinza okumaliriza nga togiwangudde, kubanga ffenna ensi twagisangawo era tujja girekawo. Amaanyi g'otadde ku bazadde bo mu ngeri ebaweebuula, mu ngeri ebakkakkanya, mu ngeri etabawa kitiibwa, ate era bombi weefuula mbu nno maama wo omuwuliriza nnyo. Nalabye ka interview ke mwakoze ak'ekijega ak'ekisiru, maama wo ng'agezaako okugamba mwana wange ebyo byonoonyereza tobimanyi, ng'edda ekigambo tenaba kukimalayo nga bamubakidde dda. Ate oba alina ne we yagambidde nti aha kale nkikugambye ye taatawo, kakati waba ye taata wange kati agenda kundaba. Agamaanyi gonna ogajjawa? Lwaki ayogera nti ye taata wange? Tojja kaka muntu kikeni. Nja kuwa ebyokulabirako. Si gwe wekka asoose okukula nga tolina muzadde, si gwe wekka asoose okukula nga tolina taata, si ye gwe asoose okukula nga taatawo gy'ali nga atambula naye nga takuyamba, si ye gwe asoose okukula nga tolina bazadde. Naye omuzadde wo oba takufuddeeko bakufuddeeko, sooka weebaze Katonda nti osobodde okubeerawo era n'ovaamu ng'omuntu. Sijja gamba ategeera kubanga totegeera, naye n'ovaamu ng'omuntu. Ebyo ebitontolo Mukama byasobodde okuwa ebikwewagisa, kuba nkulaba kati bw'ovuga kamotoka bw'okola ki, olaba nti oli ku toopu yo, naye awo wooli nawe osobola okuvaawo, either ne weeyongerayo waggulu oba n'ogwa. Tulabeko bangi abagudde mu mbeera ezo ez'okweraga. Kino kyoli mukuba toli mu kunoonya musaayi gwo. Eri abanoonya famire zaabwe n'ateeka n'ebirango ku marediyo, n'ateeka na ki, n'ateeka na wa, n'ateeka na wa, anoonya famire ye. Gwe bazadde bo bonna weebali, taata waali ne mama wali, naye oli mu kukudaalira abo abatalina bazadde. Engeri gy'okikolamu oli mu kukudaalira abo abatalina bazadde. Bw'abanga nnamba emu takugambye nti oba nze nkuzala, ate mu mboozi nnamba emu n'abamuliraanye bonna ne interview gye yakoze tagamba nti takuzaala, wabula ebikolwa byo bye bimuleetera okuba nti tayagala kwesembereza. Ng'osinza ku bikolwa byo wali okola emabega, obutambya bw'obisiyaga bye walya n'ebintu ebiringa ebyo, woolooza singa obadde nga gwe taata nga kale gwe nnamba emu, wandikiriza omuntu ayefaananawo nga gwe, ogenda ng'oli proud nti we mwana wange omuntu ali ebisiyaga, omuntu ate obutambi ne butambula, gwe atalina gw'oswalira, oddote ku taatawo ku live n'omusesebbula ebituufu n'ebitali bituufu. Wakuba maama wo, wakuba maama wo, wakuba maama wo, lwaki wanzaala, lwaki wansuulawo. Lwaki nnamba emu omulemeddeko ng'omubuuza lwaki wanzaala nga nnyoko teyakwata mukwata? Lwaki ne mama tomubuuza lwaki wanzaala? Lwaki yajjamu engoye? Bw'obanga nnamba emu omulemeddeko, kati nga amaanyi g'otadde ku nnamba emu gateeke ne ku maama wo. Omubuuze lwaki yakeera ku makya n'afuluma ennyumba y'ewaabwe n'agenda era gye baalaga, oba mu nsiko oba wa oba mu kayumba ka nnamba emu baki, lwaki yagendayo? Ebintu ebimu kikeni kozesa amagezi. Oyingira mu nsonga ezakukwatako, oyingira mu nsonga kati omusajja mbu yessaka ate wala mbu yensuubuga, alina ensonga ze. Abantu bangi batambulira ku documents ezitali zaabwe.
abantu bangi balina ebintu ebyabatukako ne bakyusa amanya wano mu ggwanga waliwo n'ab'amaanyi. Frank Gashumba yali Ssenyondo Frank era ekalungu abamanyi Ssenyondo Frank essaawa zino ye Frank Gashumba. Luzzi Abraham Luzzi ono abadde avuganya kuba MP ye Kafuuma Ibrahim naye yasalawo abyejjeko yefuule Luzzi Abraham ayina ebyatuukawo. Story ya Luzzi mugimanyi ebyamutuwako e Dubai ne batuuka n'omubaninga n'akyusa amanya. Kati ate otomwesibaako lwaki nze Katongole ate lwaki ye Saka ate lwaki olulala ye Nsubuga bikwatirako wa gwe tambula n'amanya g'olina kasagama agakuwa 10 kasagama agakuwa sente. Togenda kuwangula nsi eno ng'ogiwanguza bigambo era togenda kuwangula mutima gwa Nambemu mbw akwagala ennyo ng'ovuma muvume n'otuuka n'ogamba nti ogule keesi omuziike. Nabadde ndaba interview ng'olina ejjajjaawo omukyala ku saidi ya mamawo ate jjajjaawo ebigambo byagambye singa obadde olina amagezi mu katwaka akalinga omucungwa wandibadde obitegeera. Jjajjaawo yakugambye omusajja muleke time weriwe tuuse ng'ayagala obeere mutabani we. He will come for you. Ko gwe n'ojejembuka muleke jjajja kati ekitegeeza mufiise jjajja nagaa mufiise kati ngenda gula keesi muziike. Stupid nga we walaba ani akikola. Nambemu ki kyakukoze okutuuka ogamba ogule keesi omuziike? Nambemu kyakoze gwotuke kuleva egamba nti kogule keesi omuziike obutabeera mu bulamu bwo ng'okula. Is that a point? Gwe kasoso okula nga tolina taata. Gwe kasoso okula nga tolina taata. Obadde okimanyi nti abantu bangi mu dunia muno lwaki ngende wala nze I grew up with a single mother and a jjajja. Sirabanga ku taata wange bwafaanana. Simulabangako. Sirabanga ku taata wange. Kati nkole ntya? Ngwe mama mbulago mubuuze lwaki taata wange yafa mangu. Zali nteekateeka za Katonda. Katonda naye yakitegeka nti bwe kityo kigenda okubeera. Kale waweebudde nnyo taatawo ne maamawo. Nzira mwena ngenda bakalakata. Nzira ku saidi ya Mama Chicken. Mu interview gye wakoze walaze nti nno Chicken byayogera gwe tobyagala. Naye tewalaze nti wabadde olina kukola nga omuzadde. Omuntu omunnyonnyola otya ebyo byemadde mukola lwaki wabadde obireeta ku live? Temulina lunaku lwe mutuula nga temuli ku live n'omuwulira mwana wange. Nakuzaala mu Nambemu. Ne Nambemu alabika tajja kwetaaga, talina busobozi. Ne Mukama atuyambye nsobodde okulabirira. Tambula n'omusingi gwe nkulabiriddeko. Temulina budde bwogera ku ebyo. Naawe asooka yatera kamera lutuuzeewo. Otandika okweyogeza. Ani omanyi nze ndi muntu mukulu ebintu ebimu mbisabika jjukira nakugulira puulu milioni 5 ngona olinga omusiru. Oleta point kakubakira ngati kawuteekitotekamu luyi tokasaamu oluyi. Omwana gwezaalira mwana akula kababula oluyi nga kadda mu kuba ekisiru. Lwaki Nambemu tanjagala? Kati ye mukazi atali mufumbe wa Nambemu akuddemu ki? Ye kennyini mubuuze lwaki si mufumbe wa Nambemu. Bwe kiba nga n'ennyoka akuzaala tebakwatagana Nambemu, si mukazi we, teyamuwasa, ate gulwaki okiyingiramu nnyo nnyo? Ekyo kimu. Lwaki oyagala okunonooza okumanya ebyaliwo nga bwe bakuzaala?
kyensobola okugamba olwaliro ono nti olikola otya oba nambeemu oba oyo maama wo teri ali kugamba kyatuukawo. Nawudde jjajjaawo omukyala ng'ayogera ng'omubuuza lwaki nambeemu teyandabira teyalina ssente. Jjajjaawo n'akugamba teyalina ssente kubanga yali akyali muvubuka muto ate nga kireka kyekituufu beeyagala bino eby'omu nsiko ebyedda. Jjajjaawo mutuuse okuweebula famire zonna muzisadde mu mitimbagano. Jjajjaawo watuuse n'omwogeza ekigambo omukazi wattu kisesuubira nti si kyabadde ayagala okwogera. N'agamba mbu nambeemu talina ssente ne bwe yakula talina kubanga ajja ewa nnyina ne batunda ku poloti ewa Namwandu Kedo gwe oyita Kedo ne batundako n'addayo e Kampala. Kitegeeza otuuse n'okusikasika ebiga bitategereka okunoonya ennyo kitaawo ofa ki? Kitaawo waali takweganye kati gwe fola oba nambe mutakuziike oba fiisa omwana olaba nambe mutatwala omulambo atakukkiriza oziike omulambe waabwe kubanga oli mwana nambe mwete nambe mutanabakera kumakya kwegaana nennyoko tanabakera olunaku lwonna kugaba wa musajja mulala asiba kikuga nti oli wa nambeemu then lwaki otegwe onsi oyinsistinga nnyo n'oyitawo gwe weezaala olwekitokoma ku level yakuzaala nekikomaawo mukama akuyambye ofunye ku busente amala agakukoma eri bambadde bigalubindi ovuga akamotoka wenna oli bulala olaba gwe oli waggulu chicken ensi tebagitwala bwe batyo wate singa olikera ku makya nga weetaaga nambeemu oyo ng'era bwe nalulako mu interview zammwe mabegeyo nti bakusibako nambeemu ye yakugjayo ne mu interview za nambeemu nawudde nga gamba nti bakusibako nambeemu najja ne mwami mawa ne bakugjayo. Kati scenario ziwezi wezidiremu okuwapeninga mu bulamu bwo nga nambeemu yalina okujja. Mama Chicken toyinaayo budde wonna bw'osobola kutuula n'omwana wooyo ekimpemempeme ekyo kye wazaala ekimpe neggu effukuuzi akatulume kaguŋŋumale Senkaggale sezaala w'enkima n'oyogera naye ne muluva mu kweswaza ekyenkanidde awo gwe naawe oddamu bijja kuzina amazina gategerekeka gw'ogamba nti oli mukulu gwe tosobola kwadressinga mwanawo kati yakuzaalidde wafuuse jjajja ku bwajjajjaawo gwe wali ewajjajjaawo wati bwe yalinga akukuza bwe yali akutembeeta oba babere wajjayo nga watu batembeeta maamawo lwaki totuuza omwana oyo n'omuwulira n'ensonga lwaki nambe mutamwagala kubanga yaleka yeefudde nti tajja kutegeera nambeemu ngezeeko gy'oli n'abasajja abakufaanana ekisookera ddala nkunenya ekikolwa kye wakola ku live okudda ku live n'omwasamira okwo nga mulinga endegeya naawe nodda n'omwana ne mwasamu obwasami nga tewali pointi gye muggusa omwana n'akuweebuula ekyenkaniddeawo ku linnya ly'okoze ku bantu b'oyina ku bantu abakumanyi brand yo gy'ozimbye ne n'okkiriza omwana okwasamira omwana n'alyoka yogera buli kigambo ekyo ekikolwa kye wakola kyali kikyamu yadde obulamu kati tubutambuliza ku online but ekyo kye wakola it was not called for kyali kikyamu. Then ekyokubiri bw'obanga omwana ono owuwo lwaki omwembulesinga nti mwana wo mubulire muyite mutwale ewammwe mu kika mutwalire Namwandu Kedo kuba bye bimutta ate nga bye bituufu alina obimanya. Kati mwenna muli basajja muli bayaaye b'e Kampala muyite teweefuula ate nti totegeera kale oba totegeera naye weekako otegeere
nja ku ekyokulabirako nali ne Sobbi yali mukwano gwange. Sobbi gwe batta, Sobbi yali omubbi, ali mukwano gwange era twakolanga zi interviews era newogenda ku Kimbo updates kweziri. Naye Sobbi ensi yonna yali emanyi nti mubbi, naye abaana be tebakera nkono olunaku lumu ne bamwegaana oba ye n'abeegaana era yabeererangawo abaana be. Yabeerangawo abaana be nambeemu kitobererawo oyo omwana n'omuyita nga si bya mawulire si bya kumusinkanawa ne mwogera n'omwana oyo n'omuwa kyayagala si DNA gwe kike tosaba DNA nambeemu tagenda kuwa DNA kuba nambeemu oli mwana we nambeemu akimanyi oli mwana we naye nambeemu lwaki totula n'omwana oyo n'omuwa kyayagala oba yakuswaza tekikyadda gwe omusaayi gwe bekufaanana yatuse n'okugamba nnyina nga amugamba naye eddalu eryo walina simanyi walina eddalu lingi babadde banyumya anti omanyi walina eddalu lingi ng'okula eddalu eryo balijja ko chicken nambeemu nalijja ku nambeemu azifa akude mu bulamu bwo. So bwe kibanga nambeemu gwe DNA ya chicken kitegeeza chicken byakola si bipya era tagenda kulekerawo okuswaza then okustopinga okuswazibwa okwo muyite mutuuze bw'oba yagala oteekawo n'abantu bamuzeyima wawe bali oba mugende ewammwe mu kika muvuga omutwale wa Namwandu Kedo mutereze enju yammwe ne tukoye family yammwe mu mawulire munatera okuletuleeta n'abantu bemuzenga mwendako mutandisa otute chicken akaana kali kashawa kakubuuliridde ng'endera ddala omuntu omukulu ategeera nga era shawa I salute you yakubudde ate chicken tobuulirirwa nakulabye oyinaka arrogance ako n'amalala olekaanira waggulu nnyo buli waba walina kyagamba towuliriza obwedda n'ennyoko ennyininyini bw'aba agambye ng'alina kyayogera okibakira mu kkubo kashawa kakugambye ate nga bikagambye bye bituufu otuula osazeeko olinga gwe baali ebisiyagala n'oyulika ennyuma wekake owuliriza abantu teri n'omu yabadde kusaidi yo ku mboozi eno yonna n'emikwano gyonna kazibeere social media kazibeere ki gwebuuzi lwaki teri n'omu ali kusaidi yo because wafuuse ekimpemempeme wafuuse ensujju embisi ensujju envundu akaana kashawa ng'ate kato kuggwe oba muli mu myaka gye gimu naye kakubuuliridde nekagamba nedda toddamu kuvuma nambeemu oli taatawo nekakubuulira n'abantu boboonoonya obanga nambeemu olemye omukwase nekagange kakuza nambeemu talina baganda be n'omugamba alina banyina alina bawala bokka nekagagenda olunyi basenga abo mu bonna tewali ajja kulema kwaniriza kakubudde nkakubuulira eby'ekintu ekikulu kagayeko atesimu okubudde nambeemu munoonye mbu simanyi gyasula simanyi gyabeera naga agenda wali mu mboozi mukatu webakolera nze sobola genda kubeerawo kati osobola genda kubeerawo ate oyagala nambeemu akugjewa gwonoonya nambeemu bakugambye nti ali wali bakola ne bafa Farouk Sarkozy kuki bali mu mboozi mukati. Why don't you go there and meet him? Why do you have to first come on the social media and abuse the man? You are not the first person to grow without a father. Tukuze tuweze myaka 4 tuweze myaka 4 tetwabanga kuba kitaffe tetuliwo. Feno tulina blessed kubanga gwene myaka 4 nza n'obutagawezi. Kabeka singi n'otwatuuka myaka nambeemu gyalimu. Ose kubana kitawo bazadde wane wagwani. Otandika okunoonyeza abaana banambeemu simanya alina abaana e Masaka simanya alina abaana egindi bwe bagende bamanyiza tata tebasobola kujja gy'oli mbu bamanyi gwe ogenda tata nga bakulaba by'omukola ku social media mbu bamanyi nze njogera ne taata abaana be bajja gyendi stupid then bwe bajja gy'oli badirecting egyabeera ose ku musajja omuweebudde ekyenkaniddeawo wuliriza ku bigambo kati ekirungi wakoze interviews 3
ku nsonga eyo. Naye bonna b'okozeko interviews sofa esatu ze wakakolako zonna tekuli n'emu eri ku side yo. Eya maama wo bwedda akugamba ekintu kimu, omusajja muleke. Toddamu kuvuma musajja. Lwaki omuyita nambe muyite taata? Obwedda byagezaako kugamba. Naakulu batakwagala, ajja kwagala. Muwa obudde. Interview gye wakoze ne shower ky'ekintu kyekimu. Shower yakubuulidde nga mutowe. Naye nga naawe oyagala kumuyisaamu luyi, ng'oyagala kumukuba ng'olabira ddala byayogera nti bya kisiru, oba onywamu ne ku draaga. Interview gye wakoze ne jjajjaawo mu kyalo, maama wa maama wo, mukazi yayogedde bulungi. Naakugamba omusajja muleke. N'akuwa background yonna. Beefunyisa embuto, ne tugenda ewa maama we n'agamba nti omwana akyali muto biki. Naye ng'abo n'abaali bato teyalina ssente. N'akugamba nti yetagana nko nambe mukulabira, wabula maama we yasaba ne jjajjaawo balabire omwana waabwe. N'amwanduka lutagana nko mwana ne nambeemu. Jjajja yakubuulidde. N'akugamba omusajja mwesonyiwe muleke time mumuziike ngulekeesi. Watuuse ku mwana gwoyo guwazadde simanyi Tatiana, simanyi yani, simanyi Tiana. N'omugamba jjajja nazadde. N'akugamba ekigambo kimu. Maama woyo omwana gw'oli naye nti nedda. Kati obagwe maama woyo omwana sigw'oli naye. Ate lwaki odda ku nambeemu n'omukomerera nga nawe tolina nambeemu talina ennyoko n'omukuba ennankani. Era jjajja yagamba ekigambo kimu nti kwata omuwala oyo gwazaddemu omwana. Obeere naye mutandika oba muli mu muzigo mujja kweyongerayo. Bwe yagambe jjajjaawo. Yagambye kwata omwana maama w'omwana oyo omuwase. Bw'otamuwase nze nati sijja kuba jjajja nze sigenda kubeera nga nambeemu. Very stupid. Example zino ziwera ku nambeemu. Oli musiru. Anti nze ndabirira. Nze sigenda kubeera nga nambeemu, nze ndabirira. Okyalina akaana kamu omanye ensi gyegenda maaso. Lwaki oyogera ng'otunudde wano mu bigere ebyo? Okirowoozezaako nti no osobola okukula oba osobola okufuna ekikubaako awo noba nga tolina busobozi bulabirira omwana oyo okukakana ng'agenze wa nambeemu. Mwene Uganda gitambulamu mu ebyo ebikolwa bye mubeeramu ebyekiyaya ebyebisiyaga bye mubeeramu muvuga emmotoka muvuga bubi mwenyigira mu bubbi mwenyigira mu bufere mwenyigira mu ki. Oyinza okusimatuka ekkomera wate ne bakukwata ne bakusiba. Okakana ng'oyo omwana gwazadde agenze emikono gya nambeemu. Gw'oli mu castigating essaawa zino gw'oli mu kwogera n'okuvuma nga bw'atalabirira gw'ogenda kuba wanjawulo ku nambeemu gw'ogenda kulabirira gw'olabirira ababo. Nawudde oli mu interview ne maama ono omugamba olina embuto 7. Kati gw'oyawukana ota ne nambeemu gw'obadde olangira mbu alina abaana e Masaka, alina abaana ewa, alina abaana Empenja, alina ewa. Gw'oyawukana ota naye wenyini wagambye olina embuto 7. Maama ono agamba mpulira bagamba olina abaana abalala. N'omugamba bambuto. Arugantire nina embuto 7. So kati bw'oneewereta okubeera nga nambeemu. Amagezi gazze. Ogenda kusurvivinga otya embeera eyo? Lwaki owuliza ku bantu be bagamba jjajja yagambye wasoya omuwala. Gw'ogenda kwawukana ku nambeemu nga towasiza naye ng'ozaala buzaazi. Chicken takubigere. Nabadde ku nambeemu takubigere naawe. Kola ky'olina okukola. Bw'obanga tewa playing a father role mu buto ng'omwana wakigamba nti tewandabira mu bukulu ne mu buto ne mu bukulu lwaki oneegaana. Byaliwo ebisiyaga bye yabirya. Tekijjawo nti mwana wo kati ensi yonna yakitegedde nti mwana wo. Kwata omwana oyo oyogere naye era omusabye mu buntu addemu ku magezi n'ebyo byonna byonna byali mu kukola abireke obulamu busobola okukola ki? Okutambula.
osanga ajja kutereerera. You get my point? Then nziza ku bajjajja mu mboozi eno babayingizaamu nnyo. Ojjajja gwe twalabe ye maama wa Chicken. Jjajja kansabe nti no interview gye wakoze tukomye ku eyo. Weewumuzeeko beera mu kyalo kakkana gye wakoze eyemale. Maama wa Nambeemu Nalongo Kedo Namwandu Kedo esimu gye bakubidde ku live Nambeemu gye yakudde nga bali ku mboozi mukati naawe ikome. Ovaayo mu kamera mbokirira ifenga ku nsonga zino. Tovaayo mu kamera nti uzinaye kubaako kyoyogera ku nsonga zino. Era Chicken tajjeeyo mbazze kukola ki? Kujja ku interview. Mama wa Chicken bw'otaakwate mwana wo mugunjula ensi egenda mugunjula. Kabe Kasinga yamutandiseeko dda. Omwana oyo kyali kiraga bulazi nti gwe kimutaddemu. Gwe omukuliza mu bulamu ebwo. Gwe wamuweerera n'asoma kye yasomako. Gwe otandise omuwalakiza life eyo. Nze mamange yasooka okuntwala e Kenya. Nererere. Ebintu bwe bityo. Kakati bwe kiba nti n'ogwo omwali life gy'atambuliramu. Mbadde nkusaba busabi. Nga life gy'owamuwa otambula mutenaba kumufokera bizibu. Nga tenaba kumuzaalira bizibu. Maka ebyazaalira ku ttale. Omwana oyo mukwasaganye. Omwana oyo yogera naye. Omwana oyo tula naye. Kubanga mpozi nga mutemuna be muswalira. Naye ffe twakula nga tulina abantu be tuswalira nga no ekuke story ng'ogwogera otya. Luli ga story ago nga otandika otya. Kubanga noonya n'engeri gye ntandika okunyumya ebiboozibozi bwe bityo. Ffe twakula nga tulina be tuswalira. Ngera ebintu ebimu tubitya okubyogera kubanga twalina abantu betukola ki? Twalina abantu betuswalira. Kati Mama Chicken gwe oba okuza mu mbeera ya kirasita. Naye omulembe oguddako ogutudde mu mikono gyo. Lineage yo kubanga toyagala efe. Omukulu lwogo oguvudde mu magulu go. Omukulu lwogo oguvudde ku mugongo gwo. Ogwa Chicken kati Chicken yaleese omuntu omulala ku nsi. N'omuntu omulala ku nsi naye ajaleeta omuntu omulala. Totta mulembe ogwo oba n'emirembe egiraddako gyonna ng'ogittira ku Chicken. Kwata Chicken muzze mu line. Ate kubanga twakirabye nti yamubasobola omuzza mu line ye gwe asobola. Talina muntu gw'ayinza kuwuliriza. Nambeemu takyasobola takyalina moral authority yamuggyako dda moral authority. Etuula n'ayogera musajja tunabaako kyayogera ku nsonga za Chicken. Nambeemu takyasobola kubaako kyayogera ku nsonga za Chicken. Kitegeeza nti gw'olina okubaako kyokola. Ddamu involving Nambeemu mu program za Chicken. Mweforcing mu meeting oba kyetaagisa ku meeting nga ate muli bakakkamu. Mufune mediator abakakkanye mediator nga abamanyi mufune mwami mawa uyo omusajja mukulu. Chicken amuzaala Nambeemu amuzaala naawe akuzaala mwami mawalayiko kubanga musajja mukulu ekyenkanidde awo. Ate nga mukwano gwa familia. Mutereeze muve mu kamera. Chicken interview 3 ze wakoze ku nsonga eyo zimale. Mwakoze akantu n'ogamba nti Nambeemu ne bwafa. Shawa yakugambye nti
God forbid singa mama wafa nti yote kisoka ngakyafa atya ngafa atya na kugamba nti ate nambeemu nga yafudde nogamba alhamdulillah kwegamba gwe ng'osiima busimi nambeemu afe kati olina ekintu kino kyewerabidde kigeni kankubulire the mere fact nti nambeemu yakuzaala yakola ekikolwa ekyakuvaamu tugambe kale nti yakoma ku kikolwa ekyakuvaamu naye nga gwe wooli kati era kangendeko kati kansomese tulina kye tuyita good cry ne bad cry amaziga amabi obukaaba okubi nokaaba okulungi kanku example bwenti wayinza okubaawo omuwala ku kyalo gwe basobezzaako era mu kumusobyako n'afuna olubuto era n'aluzaala ng'olubuto terulina taata obanga omwana oyo azaliddwa talina taata wabula ng'omwana oyo azaaliddwa mu busungu naye omwana oyo ne nnyina ne babeera turning point ey'abaana ab'obuwala abayise mu mbeera bwe zityo nga Katonda ayisiriza ku mwana eyazaalibwa mu nkola ey'okuleepinga nnyina oba nga Katonda ayisiriza ku mukyala gwe baleepinga okubudaabuda abaana abawala abaleepingiddwa. You get my point? So a bad cry, a bad tear, it turns into a good tear oba a good cry. Agali amaziga amabi gamane gakyuka ne gafuuka amaziga amalungi. Omukyala gwe basobyako bw'atandikawo orphanage, save repti girls, save their children. Waliwo wano mu Uganda malaya gwe mmanyi nekolera jange bana abatunda bakabozi ku kkubo yali atunda kabozi yakavaamu wabula yasalawo yatekawo orphanage yatekawo ekitongole ekirabirira abaana ababanekolera jange abaana babamalaya. Ekitongole ekyo kirabirira bamalaya bafudde, malaya bamusibye luzira, malaya azadde omwana tamanyi kitaawe, malaya alwadde ali ku ndiri, malaya abuze, mwana yamusuulaawo. Oli omukyala ekitongole kye kirabirira abaana abo. Naye omanyi abaana abakyusiddwa nga bayise mu kitongole ky'omukyala oyo? Naye nga yasooka kuyita mu kikolo eky'obwamalaya n'afuna experience ey'ebirungi n'ebibi, n'amanya nti bamalaya bazaala, bamalaya babasobyako, bamalaya badduka, bamalaya bafa nga bazaala, bamalaya bajjamu embuto, basula abaana mu matooyi, bafa siriimu, basibwa eruzira, beegaanibwa abafamire zaabwe, beegaanibwa abantu baabwe, abasajja babeegaana, bafunyemu embuto bazeegaana. Nagamba kitegeeza no orphanage oba kino ekitongole kigenda kubanga kiyamba abaana abagwa mu eryo ekkoowe. Kati chicken watyanga gwazaalibwa mu mbeera eyo nga Katonda obaka bayagezaako teeka ku lulimi lwo oyambe abaana abakuze nga tebalina bataata oba oyambe abaana abakuze nga tebalina bazadde. Think about it. Buli kintu bw'obanga olowooza ku kintu kiwe endowooza zombi ng'omaze okuvumavuma buli muntu kyusa ku bwongo ate ogambe naye ate nze okudda ku nnamba emu eno ng'eri abaana bangi abala batalina bakitaabwe lwaki sibakuŋŋaanya ne tukolera wamu ne tumanya nti yefe abaana abatalina bataata. Omanye amaziga g'abantu g'oyinza okusangula n'essanyu n'akasiko obutama g'oyinza okuleeta ku feesi zaabwe kubanga gwe obeera okola ekintu kyennyini kye wayitamu ng'era okikola with experience era ng'okola ekintu ky'omanyi obulungi. Si gwe asoose okula nga tolina taata, si gwe asoose okula nga tolina bazadde. Abazadde bo boolinawo bawe ku kitiibwa
olunaku lujja kukyalo nga tobalina. Ate nno Katonda alina ebigezo. Tolaba nti maama wo gw'owulira nti asobola okugambako ekigambo, kati nno Katonda gw'asooka okujjulula. Apo motoka emukubi abadde adda waka. God forbid, sikisabira, naye nkugereza scenarios ezibaawo. Olaba otandika okuyayaana, otandika okubuyaana, okakana ng'ogudde emikono gya nnamba emu, gw'ojolonze ensi yonna neemanya nti omujolonze. Ye na kano kanka kugambe, olina wagambidde mbu ogenda kumusiba oba ng'omubanja deni ez'empaka, deni kati ateeka okuŋŋamba. Lwaki mama onagamba tajja kikugamba, kale kati nze nkikugambiye taatawo. N'oyogera bingi nnyo. Naye ninayo ne kino, watya nga nnamba emu si taatawo? Watya nga n'ennamba emu si taatawo nga deni egy'osaba n'agikuwa n'ekomawo nga maama wo wakati awo mu kwebaka n'ennamba emu yebaka yataawo n'omusajja omulala? Omanyi gwe tolowooleza wala, olowoleza ku mulikatifu abakuluko, katukuyambe okulowolezaako ewala. Watya nga maama wo yafuna olubuto mu w'oluganda lwe, olw'okuba ndi kyali kigenda kuswaza ne bategawo omuntu asobola okufiitingawo awo, ne bategawo nnamba emu akibeeremu ng'omwana we kati ng'okuze ayagala akivemu nti waye mwana si wange, omwana oyo aliko gye bamuzanga, wadde wootuuse kati ng'ayagala akibuukemu. Watya nga maama yafuna olubuto mu musajja wo ku kyalo okwo eyali Ssemaka ng'oba alina amaka gagenza okwononeka, ne bategawo nnamba emu. Baba bonna nga baali bato, lwaki nnamba emu tebamusiba? Watya nga n'ennamba emu si taatawo, nga n'ekibaganya DNA bonna bakimanyi DNA tejja kukwatagana. Mama wakugamba DNA osaba yakigireke, omwana nze nkuzaala n'ennamba emu yakuzaala, n'ennamba emu nga nayagamba omwana kituufu ffe tumanyi wamma kitaawe. Magezi gazze. Kale singa DNA ekaringibwa n'ofuna amagezi gonna g'ofuna DNA ku nnamba emu n'ebitaninga nga si yakuzaala, will you compensate kyokoze erinnya lye? Onoomusasulira byonna by'omuvolonze, by'omuvuluze, by'okoze buli kimu, n'otuuka n'ogenda ewa nnyina, n'otuuka n'ogenda wa? Ojja kikola ekyo ekintu kikeni. Bwana Katongole, singa bivaayo nga nnamba emu takuzaala nga bwe nkugambye, nga baali ku kyalo eyo maama wo n'afuna olubuto mu kojjaawo, ne balaba nga kigenda kuswaza, ne bagala katufune omuntu gwe tutegawo, ne bategawo Bwana Saka, ne bagamba kati kikuume nga kyama mpaka. Famire zedda zaakuumanga ebyama. Tunuulira oluyimba lwa Kafeero lwe bayita Buladina ndi bakooya. Kafeero akuza Buladina nga si yamuzaala, naye nga mu luyimba olwo Kafeero akulaga nti maama waakuzaala yakuzaala mu musajja gw'otera okusiŋŋaana avuga akapica akabbululu, era nti omusajja oyo basinkana ne maama, omukyala we oyo omusajja basinkana ne maama w'okumuganga, ne balwanamu awo, we yadde eka yasambamu gumu ebiri ng'agweri. Era Kafeero mweyo sinali yagamba nti ebintu ebyamululumbagana ebimutira n'omwana we mulamba n'omulasimanyi n'agenda nga n'awumpuguma, ye n'asenga ne ku mutalo omulala, wabula n'atambula na Buladina n'atamusuulawo, kubanga mu ebyo byonna Buladina ye teyayinaawo nsonga. Buladina ku ssaawa y'okuleeta omusajja, Kafeero nga bamaze omwanjulira ebibaleese, ng'aggyeko ne kali kaasinga okutegeera ennyakenge, amugamba nti mwana wange, nze eno yali empisa nagikuzibwamu, sinze kitaawe, ebintu bino bitwale wa taatawo. Watya nga
mwami namba emu takuzaala nga namba emu ne mama oba akuma bukuumi kyama kyabwe namba emu azannyewo. Ffe tubaddeko mu firimu ezo, tubaddeko mu firimu ezo. N'ogenda nze nkola nnyo emikolo, nkola nnyo emikolo nga bantutte nga njogerera emikolo. Mulimu n'abaleeta mbakyalize ewange nenfuuka taata w'omuwala simwinaako wadde akakwate. Ngamba omanye ekiriwo, musajja wange ajja ava Bulaaya naye ewaka nayanjuzaayo dda, ali n'omusajja ono agenda kunteekamu buli kimu. Tukolere omukolo ewuwo obeere taata wange. Saagala abewaffe bamanye, kale abewaffe naye bamanyi saagala kyalo kitegeere. Kitegeera ne tuhostinga mukolo n'obeera taata nga n'omuwala tomuzaala. Bagendanga ku masomero eddanga okoze omusango ne bakuyitamu ne bakutuma muzadde n'ogenda kusajja boda onoofunawo omusajja omukambwe ajje kusomera akubireyo kibooko ku paleedi kubanga otya bazadde bokukuba. Ezo scenarios ezo z'okuzaala zibaddewo nnyo mu famire. Ne bazaala omwana n'afuna olubuto mu close relative ze tuyita incest. N'afuna olubuto mu close relative ne banoonya omuntu gwe bategawo anaasobola okuba nti nno tekisawundinga nnyo bubi. Nolinakkiriza n'akituulamu. So what will you do? Ne bwekibanga si kyekyo era basobola okukola DNA. Tulabyeko scenarios nyingi mu buliwo ne mu movies nga bakyusa abaana mu malwaliro nga ne mama wuyo si yakuzaala bamukyusizaamu omwana. Abasawo nga bakola switch, waliwo yazaala omwana gwataagala ne bakuwaamu ono ne babawaamu ggwe nga bo gwe bazaala ate yagenda mikono gya muntu mulala. Ne batukokola DNA nga monda temakinga twali kirabyeko. Nga DNA temakinga na mwana, DNA temakinga na mama na taata. Kale nno ebintu ebyo bitwale nga nsonga nkulu era abazadde tubateekako nnyo maanyi. Twala obudde bwo weefumintirize. Full figure atera okwogera ekigambo ekyo okufumintiriza n'okola kyalina engeri akyogeramu. So you take your time, fumintiriza, think about your life. Lowooza nnyo ku bantu b'oyonoonera obulamu. Lowooza nnyo ku taatawo erinnya ly'alina lyakoze mu nsi. Lowooza ne ku bizinesi za maamawo. Lowooza ne ku famire gy'onoowasaamu. Kuba kati bino by'olimu by'okolaakola bino, famire gy'onoowasaamu babiraba. Kati famire gyewazaddemu oyo omwana Tiana, oyo omukyala gwazaddemu, abiwaabwe balaba batya? Bawulira batya? Wazira kuba muli kuno ku social media temugenda waabwe w'abakazi bammwe. Muli okwo ku social media kwe musiriwalira. But time will come nga wetaaga ogendako ewa mama w'abazadde ba mukyalawo nga yegwe abadde yeefukula kuno ku TikTok ayogera ebitakwatagana. Kale kati Dr. Richard Ssenjobe owa Bival era ngambye njogere ku kigambo ky'ekiwanga. Angambye nti yaleese eddagala eri abo bonna abatawanyizibwa ekiwanga. Ebimu ku byaŋŋambye mu kiwanga omutwe nga gukuluma nnyo, ennyindo nga zizibikira, ennyindo zo nga tezissa bulungi, oyina ssenyiga ayagaana okuwona emyaka 3 tawona, abaana abato yafuna kye bayita ekibobe, kiba ngeri ekinyira nga tekiva wano ku nnyindo buli kaseera. Angambye mu nga tokyawulira na bulungi amatu owulya gawaawaala. Wenna gw'omanyi omuntu alina ebizibu ebyo, amatu gawaawaala takyawulira bulungi, yeerumika buli kaseera, buli weebaka wansi ne yeerumika.
ekiwanga kimulumisa amaaso, ekiwanga kimulumisa omutwe, tassa bulungi, tabeera wantu wali bantu bangi, tabeera wantu wali buwoowo tawunyiriza, wawulire wali obuwoowo emirimu emusinduukirira n'ebiringa ebyo, takyagenda ku mukolo gw'omukolo gubaako obuwoowo bungi, buli omu alina perfume gye yeekubye, omwana n'ekizigo kye yeesiize. Dr. Ssenjobe ngambye yaleese eddagala eryo nga pya lyabo abalina ebizibu ebyo. Angambye sofa okuba yalireese paka etuukidde olwaleero abantu bali mu 3,000 abaakamala okujja oddikola ki, abalyagala, abali ebweru n'abali wano. Naye mbadde sinababyogerako wano, kati kembyogeddeko, twala omukisa godduke Emmengo ku Biva Organic ewa Dr. Richard Ssenjobe awe Mengo opposite Masengere. Ekizimbe ekyo kiriko langi za kiragala ne kalangi aka coffee brown n'ekigambo ekinene nti Biva Organic. Ekkubo eryo balita Hamu Mukasa Road kwe kiri ekizimbe. Bw'obeera ku kooti y'Emmengo gye bayita Mwanga 2 kooti, waliwo opposite ekkubo erikyamasaidi wano waliwo office ya Uganda Telecom edda naye zaavaawo, ekizimbe byasigalawo. Kyokka ku mukono guno wabaddewo ennyumba y'ekika nga batunda omwenge omuganda, wali waggulu oba olengerawo bondi, bazimbyewo bondi za mmotoka. Ekkubo eryo ligenda bayita Hamu Mukasa Road. Bwe ligenda osooka ku basi paaka gye bayita Bebeto. Basi zibeta Bebeto zaataddeawo galaji zaazo. Bweyongerayo katono ogenda kutuuka ku kizimbe kyeta Biva Organic. Kati gwe wena alina ekiwanga, olina omwana alina ekiwanga, omwana alina sinuses, embeera nekusomera emulemeredde, yalina mu bisulo n'avaayo, kati omuli waka tasobola kubeera mu bisulo, atambula ne in era buli kaseera, ali asthmatic, alina asthma, okwesa eddagala ligaayi. Njagala nkugambe eddagala ligenda okuwonya. Dr. Richard Ssenjobe yalireese eddagala eryo, yefumbye fumbe ng'akozesa obukugu bw'alina n'abakugu banne abalala batuula mu nsonga ezo. Miti, kiragala, green ono gwe tukola ki, gwe tulabako, bwe baatudde ne banoonya fomula eyo ewonya ekiwanga, era abantu batandika okubagezesaako ne bawonera ddala. Yangambye nti akuwa akadomola kamu, bwe kiba kisusseewo nnyo ne bakuwaako okubiri, naye nga ono akyali omupya nga ekiwanga kyo tekinaba kugenda wala, kadomola kamu kakumala. Ebya ssente naye engeri gy'onookolamu eddagala gy'onoolitambuza mpaka olimalayo, mukubire ku namba y'essimu ezo z'olaba wansi awo. Ezo ze namba z'essimu z'akozesa z'obeera okubako mukwatagane. Ye Dr. Richard Ssenjobe. Ate awo bwe tuba tuvuddeyo, ebintu bya Hajjati Minsa Kabanda banne bintamye. Hajjati Minsa Kabanda ono abadde e Kampala nti kati bagenda kumusuula. President ayinza kuddamu kulagana abantu bafaanagana ng'oyo atalina moral authority. Abo ba Minsa Kabanda just babeera mu kujjuliriza cabinet n'essuula nti president agenda muliza bamusa. Actually ku bantu benda aba president bagenda okusuula batagenda kuliza ba minister. Minsa Kabanda ali kubasooka. Minsa Kabanda oyo kabuye kyofa tokoze ekitogabye. Naye basically Minsa Kabanda tebasobola mudeza ba minister. Ebbaluwa eno ebadde ekyatambula gye yawandiika nga ayagala okuyambako omufere gwe bayita Kibamba Kasaayi nanyini wali kukajja gye bayita Park Enkadde Mall, oba bazimba Park Enkadde Mall, nga bagala okubba ettaka lya Haji Ahmed Ziwa kweyo street gye bayita Ben Kiwanuka Street, Kampala Central. Ako bayita kajja ne okutwalira mu Park Enkadde Mall mwe bamanyi mu town wakati. Awo ekyo kibangezize mu myaka gyedda wali wa Kasaayi Kibamba. Kasaayi Kibamba naguzaawo Haji Ahmed Ziwa. Kati Haji Ahmed Ziwa ngamba nti ate Kabamba Kasaayi Kibamba yakomawo n'amubbako ekitundu awo yatuuza Park Enkadde Mall. Kati ekisinga okuntabula mu bino ebintu nti minisita mbuliisi ye tenaba kugwako
kati minister awandike baruwa nga date zikwatagana. Minister awandike baruwa yenge na kusozi 13 January 2023. Kyokka nga ate baruwa gye yali ayanukula kubanga Kibamba yasaba mbuno asigale nga liziye ekyali ukonga akyakozesa awantu awo. Eyiye erike na kusomezi 16 January 2023. Kyokka ate ya minse yanukula kuba wandikira minisa wa Kampala. Kyokka ate ye yanukula eriko 13 eri esaba ya 16 ate yanukula ya 13 January 2023. Ne webuuza kuno bufere ki minisa bwalimu. Kati aja medizi wangamba nyamba ne kati nze kuyambe ki ku bafere banafe tugulubye nabo kiganye. Tugulubye n'abafere kiganye. Misa Kabanda yomu yaguluba naba NRM. Misa Kabanda yomu tayagala bana NRM bane mu kibuga. Misa Kabanda yomu yatandika okuguluba ne ajati omulonde yakalonde baweka Empen South. Kati ajati Madina Sedeko omukazi omukakamu ataina wadde tabu ataina adobuzibu ngo oyiba naye lwaki kubanga bagenda omuwa minisa bwa Kampala ate batabumuwe kwanga president aina amanyi okusalawo bamuwa batamuwa nene bwada bamuwadde buli ba minisa mere ya mwogu kasate mneche mukolayo mwenna ngo ate obaddeyo okoze eki okujja ku media sana n'ogamba boda no abatebe imba gobe mbadde wiki emu olwo okoze nnyo muba minisa bobiddemu amataka mu kibuga bwa minisa bobiddemu bwokyankalirizamu ebyapa na biki kitegeeza naawe tolina kyokoze oba Madina Sereko bamuwa oba ne bamuwa yagale muleke obadde mu service okumala emyaka n'ebisibu ino okadiidwa omutokyana nakyo oyongerako yo lwaki operation president wakuba nawe oli mukadde nesinga okola operation abazeeyi bonna abafulume agazeeyi gabbi bubbi agazeeyi gabba bubbi Misa Kabanda yabye bubbi kalulu nalabira omukazi wema wakoto omukazi yali awumudde ebyofuzi ngabi awumudde bulungi talina kolyo nayo ya meri yakyambadde mukazi mukadde myaka 8 abye bubbi okudda mu parliament batembera ngalo muzeeyi muyingo nemwe wumuliza ddala lumu Misa Kabanda okaddi oli myaka 7 okyafa kine dunia atoli mukazi musiramu obusiramu kutegeera nnyo ebintu bya dunia bino tolina kyogenda nakyo ng'ogenda kwahira lwaki ofane dunia Misa Kabanda hajati lwaki ofane dunia nakulaba wali ekololo nakulaba wali eri ku tale sente echa ekololo ngo osala ningambala bannono ngo osala mu bikigwe naawe obunanfusi n'obufere n'obubbi obwali bukujjudde otuko okubba akaluka lubongoya n'obba akaluka bonna bwe wali ovuganya nabo bagundi bonna baluzi akaluwa bakabbi naawe okimanyi tewawangula mwalaali naye nawe nodda wali ng'oli bize mu tenti ne baganda bw'osaala okufa obufi naye ng'osalamu ki Misa ng'osalamu ki era gundi kushaba eyavuganya naawe yayogedde ekigambo ekituufu yagambye bannange temuwa Misa Kabanda Kurani ng'alayira ate nga kyekituufu sipiika bano abantu abawangulidde akalulu mu ngeri y'ekiyaaye temubawa bitabo bitukuvu kubanga n'ebitabo bitukuvu mugendako mubiyingiza mu bufere bwammwe mubawe ssemateeka w'eggwanga kuba gwe bagenda okukuuma tebagenda kukozesa bayibuli mumuwe ssemateeka mumugambe Misa engeri gy'owangulamu Misa layirira ku constitution tolayirira ku Kurani kubanga togitegeera togituukiriza oli mufere wa kalulu wabba bubbi kalulu tokomyoko oli kwajjati omukolokota eno oli ku ttaka lya Ahmed Ziwa eno oli ku bana enalebo mu Kampala eno oli kwajjati Madina Nsereko kati ekituufu tukubalire we watuufu eno walampa ba boda eri walampa batembeeyi eno walampa ba takisi kati gwatuufu ogwawa nkikulekedde wezuule naye nga tokwata Kurani ng'olayira aluwabba kabbe wakabbira ku Summit View ne mu Kisenyi naye muli okimanyi nti bakuwangula naye wabba kati ate tokomye kubba oli kuba NRM ovuluga toyagala hajati Madina yakukola ki
Madina yakola kale nze Madina nze kati nga kunze nze siri wa NRM lesagala mtu wa NRM naye kati Madina simwina ko kigundi kyonna kuba ujiwa NRM nze siwagira NRM nze nali wa Foronasa fe twaleta government mwene mujibukira kukubo tujibalekera naye ate sisola kuddawo mu college muteke ku musalaba kuba wagira NRM jayagala n'abantu be bamulondera mu NRM era bamulondedde mu NRM yawangu dakaloke muki kale era si mwalali nnyo naye mwalali kitageera sotoda kuwalamba abantu linda cabinet oba president akuwa batakuwa tukino kitegeera bwana batakuwadde well and good ngo bivaako tekitegeeza nti no wazalibwa kubeera mu minister ever kwano ba minister obadde tolina kyokoze tolina kyoyambye eggwanga. Dream Restaurant mikono gyaffe basange bawandege yawo batunda mmere bakola bintu bya mmere bakwasaganya ku nsonga ya mmere. Dream Restaurant be bantu ogenda okulya emmere ate oberenga okuse nga tokomye kukutakoka nga ate like nga n'embeera zenyine ez'obuntu zikyuseemu kubanga kifo ky'otulamu kina environment eri silent environment eri kulu mulimu ka TV waliwo yagala kulabira amawulire ojja boga laba mulimu abaana abawala bamanyi okuweereza obulungi abalina customer care abalina bafaayo eri abakasitoma baffe bafaayo eri abantu baffe boss waffe anti namubiru she's always on point atuukawo mu budde abakasitoma ababuuzaako abalabirira si ye boss ono abeera eri atuula alinda alabe bitambudde biti ye abeerawo bulungi kwegamba emirimu giri kitambula bulungi nnyo ate ng'emmere eba nnungi emmere eva ku makya paka kiro ate ku dreams zonna tulina dream y'oku Equity Bank tulina dream eyawugana amakubo abiri ago mu Rondo Road ne Byashara Road tulina ne dream ey'oku ku Bitaala oluva kwa Jikasule Mall kwekyo ekikube ngati odda Kavule just oluva ku Bitaala n'ova ku kazimba ku Jikasule Mall akazimba kaddako okuli Bekale awera we walina Dream Restaurant endala kati mu bitundu by'omu tawuni jja tekuluma n'otagenda ofa wali we tulya vuga motoka yo bukira ka boda boda kanja ku Dream oli emmere yaabwe eri halali ate kati musale b'ekisiibo jangu otusiibula okufenna mami abeerawo ne program ez'okusiibulwa mujje tusiibuke mujje tulye mujje tunyumirwe eri ebeera wali kulya kusanyuka engombo yaffe gamba nti ojjanga kasoma ofulumanga wa Luganda ku Dream Restaurant wandege yawa fwe tubeera era abakozi ba Dream natubeebaza mwebale kubeera nga mukola bulungi abantu baffe teri n'omu ajja ku Dream n'atuwa lipooti mbi nti oba tebandabidde bulungi oba nasanze emmere teri wa kubanga emmere Dream zonna teggwako bw'obanga wantofunye ng'ofuna kweri watofunye kweri ng'ojja kweneya ku Equity zonna zibaako emmere omubisi gwaffe guli omuganda ogwedda weeguli ogw'endagala ate n'ebyokunywa ebirala so tukwebaza nnyo anti namubiru thank you so much webale nnyo baliddala kufumba mmere empoomu webale kututeekerateekera bannakibuga watuwonya obumere bweyo mu kikoni eno mu Kinamwandu mu tawuni eno nga kwaliwa paaka watuwonya so kati ffe tugenda awo oboze ne mukyala oboze ne muganda oboze ne wakamenti oboze abanamakerere oboze ne student munno oboze ne girlfriend yenna gwoze naye wali ku Dream Restaurant buli omu ayanirizibwa ate nga bulomba mulabira mu ngeri ya kimbejja nakirangira so tubaniza we aka delivery namba zisimu kwezira era okubako ne bakuweereza emmere nga gy'osinzidde emmere ejja kutuukako kale mwebale bannaffe.